Why? Why do you ask? Lwaki ombuuza? I want my woman back. Mwetaaga njagala mukazi wange anzirire. Wali ogenzeeko n'obanja ex we mu maka gy'ali. Kikino kiraba edduka gwe mukulu. You want my woman back. Gwe wabula tojoga oweweeta mpisi kundi. Oyagala mukazi wange mbusimanya akuddire. Brenda. Ntegeeza Brenda. My woman. Ate nga mukazi wange. Okategede? We only had a little misunderstanding. Just twalinamu obutakkaanya butono. Changed person now. So kati nakyuka. I want to right all my wrongs. Njagala kumwenenyeza. Mwetondere. Kabulaza tema fuluma. Oli mukazi wange kati biveeko. Larry. Yeah? Practically. Gwe. Gwe nojja jeni. Brenda. Musimanyi Brenda? Yeah. Gwe Brenda wamundekera. Lunye nakwebuuzisa noga tomwagala. Kati nze amuyina. Larry, I picked her up. Ate namujja wansi mu nnaku ne mulaga omukwano gwe gw'otasobola mulaga. Made her feel like a real woman. Butuufu nenziramu okumukkiriza okuwulira ng'omukazi kati ali wange. Ne kati gw'ovudde gy'ovudde wamuyisanga kyonziira. Kati oze wano omusebya omubanja. Yeah. Ojoga baba nkuwe mukazi wange. Don't even let me descend on you. Tonzigyako waya. You're pissing me off. Nja kuyoola n'ebyo ebinyamanyama. Sinyiga tananyiga nno. Munyiza. Gwe nkuwa mukazi wange. Kati omukazi laba ate bwajja. Baby, tobigendayo. Togera naye olowooza ogenda kwogera. Olowooza okola ki? Listen to me. Uliza bro. Mbadde nkubira kubiri munda kati ketugirabe mu bujjuvu. Tuli ku kitundu kyakuna anti omukazi n'ekikazikazi nenga nkugamba nga bulijjo nti okulaba ebitundu ebisigadde emabega onyiga bunyizi mu kafaananyi ka channel kijja kwetagisa okuba nga oli ku YouTube oba wonna wookalabye aziro nga aza akafaananyi ka channel katuukako. Okanyigamu oziraba awo endala zonna ate wookirira wansi osobola okulaba ne bina Uganda byonna byenjogerera era wookirira wansi still osobola okulaba ne channel zaffe endala zonna. Toddaawo mbw ate eno channel leero tefunye vidiyo gundi tosobola kikiza bunaku tusobola n'ofulumya vidiyo nga 10 omulundi gumu. We can take the whole 24 hours of yours. It's your boy VJ Joske. Ngamba matino mwebale ddala okusubscribe nga n'okliking. Ensonga nkulu nnyo munange nkusaba kalaiko kateekeko nga bukyali. Ba top besties be bagula top besties combat eba t-shirt n'enkofiira za VJ Joske. Buterevu emitwalo 5 kujjako ne card eri special for top besties. Kadi okategere songa ategwa aga t-shirt yo kajibe 3 kitundu atolekera ate filimu we twakomye okulaba bano twasembyeyo okulaba ng'olutalo luli masekati ga Nazaala ne Namuwala omuwala mukamwana kati mukamwana ng'ayagala omwami ekyenkyali ekikye naye ng'ate ne maama ayagala omwami omutabanyi ekyenkyali ekikye. Goyaga kunwanza mama nja kuyola gwe kano tomanyisa izo nja kopi. Gwe you would not believe that I cannot stay. Kati yadde wa Deriki namugamba mwana tosobola kikiza nsobola funa to munjwe yange mwana Peace. Sisobola funa de mirembe. I cannot. Nene bakakoko tulo ne bucha sisobola. Amsekere nagamba otegeeza ati owayo otegeeza ati mama thorn in my flesh. Mama ne Sonia banayi bafuse gundi bagamba balifuse erigwa mu nyama yange. Gwe You felt an ant infect. amunaye ekyo kiwayagala wagenda n'ogenda ogaba omukazi ategereke kati ebiwayagala kati munaye bisange Just akabulaza I just feel that muli mpuliranga I probably might be under a spell. My brother. Mbutuufu ndabika ndi muloge gundi oli muloge. Under a spell. I think everything is oli muloge kansubire mwana si bituufu ebintu bino. Kati aba ali wano nafuna essimu ey'essanyu. Ebamanya essimu y'essanyu eva wa mwagalwa. Hello baby. Brenda darling. Ogamba otya Brenda darling nagumiza ekigambo Brenda darling. I'm good. Ndi bulungi onagayi. Brenda bangi. Nzo okubeerawo nenze munnaale noyogera erinnya ly'oweewange nsooka kwebuuza dda yeye batsi yeye Please. bambi
I don't like seeing you hungry. Okimanyi saagala kulaba ng'enjala ekuluma. Kati munaye I love you so much and I care deeply. nkwagala nnyo ebitenkanika ate nja kulabira n'okusinga abasirusiru abaakusuula. No, it's all right. Tegeeza ki? Maybe in the next couple of hours. Okay, kale nja kuba nkusaako essaawa yonna. Okay. Bbanga etali lyawala. Hai. Hey, Who are you gwe Kabulaza. romantically speaking to over the Ani gweyogedde naye mukwano omuzibu ku ssimu? Ate wano. Brenda. Kind of womanizer like you. Omukazi oli omusufu gw'otasobola. Brenda, please. Lindako Brenda kigwotegeeza oba. The Brenda you know, of course. Brenda gw'omanyi ekisiwo. Gw'oli siriyasi? Lindako Kabulaza. Kantereere siwulidde bulungi oba? You mean you've been seeing Brenda behind my back? Kyogamba Brenda omukwana. Larry. Hey, dale. Like as if you care. Mbutuufu weeyogeza ng'afaayo. I'm in love. Nze ndi mulavu ne Brenda ate nzibu. Totally fine with that. Gwe ate alyokke nakyo tuli mulavu. Kati ono yakajja kimanyi nti omukazi gwe yasuula teyadiba. How can you possibly be going out with my ex? Oyinza otya okugenda ne ex wange? Simanyi ex baamulambika nti n'obeera mukwano gwange sirina twala mukazi wo. Weak. Kabulaza. Do whatever I want to do. Gwe kennyini nakubuuza nga wayiseewo wiiki n'oŋŋamba ngende naye nkole kyonna kye njagala kati tuli mu laavu naye please. Kusekeredde gge. Nasaana kusekerera mu Luganda. Kwa. Uli azise mu Luzungu. Mwana. In the world, Negwe Kabulaza. you choose to have a thing Mu nsi yonna with my ex. n'olondawo kubeera ex wange. Kizira. Kabulaza kizira. Please. Ono omwana alayika tamanyi kiri Busoga. Busoga ewaffe mbagamba mbunno. Sigere ebinankubya emiggo. No. Muka muganda wabeera mukyala wo. Okategedde akantu ako. Ulidi wamusuula wo oyagala kati obadde ki? Igwe? Lack some sense, bro. Mwana ono kakanuddamu amagezi. Kirireete. Tona nekyo ngamba. Ono kati ali bannaye Brenda ng'amugye wala, ng'amugye mu bisooto, ng'amugye mu maziga, ng'amugye mu kuluma okwetigi, ng'amugye wala kati ali naye mulava ate onajja. Mwana ate ogenda okwesa ngene kiba kinyaluma omuntu. Timu Brenda na Derek gye muli? Timu Brenda baka tuhirale gye muli? Violence. Obukulu. It's nothing. Emirembe yeekaza bwekaza mutewali kiriwo naye nga n'omutamulaba n'ayonka abaakiraba. Baby, toli fine wena otunudde bulala. I'm fine. Ndi fine tewali buzibu. Gwe kyomanya ndikirya. Anabakirya? Obwakirya bwo nga mbutankanye. Ati munaye baby, nga munaye mbadde nina okutegekerako okulya kati emmere yiino ogira olyeko. Eryava mu birowoozo naawe ddiya. Ku luno maama taleese kwegamba. Ndowooza omutabanyi bamusaavingirenga mu buliri maama ekisenge kyatya. Luli maama yagenze kuleeta breakfast. Kati ng'amuleetera amazzi anaabeko omusajja mukulu. Ajja anaaba afuna ekyalya. Olabye amagezi. Nazaala aba akolera mu ddiiro. Gwe omwami mujjulire mu kisenge. Nzo ogwa ku muyaye n'azira ebyo by'omufumbidde. Agala okulya ebitali bifumbe. I hate your food. I wanna as the food. Omukulu ate gwe tetwagenda kuneeyungako. Nedda tewali buzibu ogira olya. Nze nja kulya oluvannyuma nga ndabye olidde. Okay. N'akwata ali agenda okuwulira. What is it? Kiki buzibu ki bebe? What? Gwe leeta amazzi. Give me water to drink. Leeta amazzi. Amazzi maama. Kibadde ki? Munnyo gwe mungi oba kinaaba ki? Oyo kamulali. Going out. Omanyi kamulali akozesa kiri kye bayita
ojja kifuwa ng'okizza munda mu kifo ky'okufuwa banaye yanguwa kugambe kaamulali kye kintu ky'ofuwa ng'ozza munda owahi lwaki toyanguwa aye bamuteereddemu kaamulali mungi omwana teyasoma bulungi kika ky'ono mwami alinga Joshike tetwagala nnyo kaamulali lwakuba ndi mumuyiga bangamba w'omunyoota ama kati njaga kutaamuuka nnyo kati munaye ate wulira ono mbu musanyufu nti mukwano gwe Stella agenda kufumbirwa agenda kufumbirwa ani She said it's a surprise. naye yangambye surprise Currently my heart desire. ne mbutufu nange mpulira njaga nfuneyo omusajja gwe njayanira mbu Stella mu bwangu ddala agenda kufumbirwa Stella ye mukwano gwe neffe tumanyi gwagenda ofumbirwa nti ate ye ex woono ate ng'ono tannakimanya nti bali mukwano gwe munayi gwe yatuma okutereeza obufumbo yamuyita mudda akanaana ekibi nange omuze gw'okubabbirako mwana kali amugamba munaye n'amugumira amugamba oli mukazi mulungi ojja musanga omusajja oyo agamba kansuubire osobola okukakana naawe n'olindamu kirindemu okiwa akadde Joshi baba bamutwalayo ka Joshi akalala akajja ate nga tekamanyi na Joshi kansuubire ngamba bituufu siisi manyi kinyuma nnyo ng'aliwo omuntu akuzzaamu ku maanyi mu biseera ng'osobeddwa nga waliwo omuntu ategeera omutima gwo mu biseera nga oli mu kunyolwa n'okulumwa kati ono takoze era tokola era mukazi wa muno n'ogabulira mu ddiiro maama aba ayina naye okuleeta akoze era mama kiki Mama, what is this again? mama mbuuza kiki kino neera Not again now. mbutuufu ebintu obizzeemu nate You want kyonjagaza it? bambi ntekaamu ndeka amutunula agamba owaayi I just prepare meat. ndeese emmere n'engireetera omutabanyi oba simanyi ennyumba eno oba erimu ebiyungu bimeka Every time I prepare food for my husband, buli wentegeka emmere eyabba wange Mama, what is this? naawe oleeta ebimere byo buzibu ki maama okinamu buzibu ki mmere kijo eno y'emmere leero gwe ku ssente zonna zaakuwa n'otega makuroni simanyi biguuni ate no gaba makuroni amafumbo noodles Always prepare delicious. ensiriŋŋanya ezo enzungu ezo zojja noti kati maama ategese emmere etegeerekeka tasobola kukkiriza mutabani ali ebintuntu bitategeerekeka Your own case is different. baasi keesi y'ono ndalamu Properly trapped. kyanjawulo takola nga mukazi bw'atesekeddwa kukola I understand the fact that you gave birth to your son. maama nkitegeera nti ofaayo nti wazaala mutabani wo It's in the morning, afternoon, naye munnange we yakula kati nze alina omulabirira lunch, or what? lankize gwe lwaki weekaka My dear, muwala not the kind of food. eyo si y'emmere omusajja gy'alina okulya See, olaba eno he likes eating biscuit. ayagala n'emmere giraba edduka gwe So I would have anyway. kati nganze nnyina nsazeewo mutegekere kuba mumanyi akaana ako kuva buto nze nakawa ne byekaagala okulya amuceke agaagwe maama osaali Mama, when weewaana nakumuyonsa okimanyi nga gwe eriryo yalivaako coffee. weewaana simanyi yafuluma mu magulu gomanyi kana byoyita emmere kati bino byoyita ebimere tagiyiye ekiki gwe togenze wala nno kati maama naye nanyiga nakwata yaji muyire laba ate wagiira omutabanyi ebyembi nga binajja era erimu kamulali ate ng'omulenzi ali alagiki ku kamulali aba wagenda mu maaso naba ennyumba ezitu bannange nange sorry baby omwami alina kakeeyo ono bannange nange nkeetaaga naye nga si kantalo olaba kakeeyo awo ng'olina ebikyalo ebiwerako byonna bikula yamukuwa negwe abo batuli basangawa ndaba ne baseeka bayomba wano abakyala ababiri tebafumba nga ba mikwano kababeere ba Luganda yaba ennyumba ebagirese ne banaye wabeewo akolako challenge we kuba ne mukwano gwo ogambe twagale olulenzi luli nalwo lukitegeka fire Larry yafuna ebizigiro You're going to without telling me. n'amazima ddala olowooza olaga nga toŋŋambye
Since when did you start restricting my... Soko mbulire kuva ddi nga nina kusaba gye ninolaga. Did you start deciding where I should... Kuva ddi nga gwansayirawo gye nina ogenda ne gye siina genda. I am your wife to be. Gundi ngenda kuba mukazi wo owaddala. Where you are Kinabeera na kubeera banna. there to see. Kati nina obuvunaanyizibwa okumanya ogendawa ani gw'ogendola gwe nviira ngende. to be who doesn't even have remorse for what she did? Ne mbutuufu weebuuza omukazi simanyi wife to be nga tonnaba nakwenennyako ku kye wankoze. Olaba feesi ya. Why don't you deserve this kind of thing? Ne butuufu nakola ki okusaana bino eby'ekisu byonna bimukoze. Look at my face now. So what you did? Baby, please. Baby naawe. Hehe. Oh, Kati mbw ekyo kinene nnyo. me for what happened to you. Owaayo oli mukunenyanze ku kikutuuseeko. Nnyoko si ye yabikuyiiridde. Let me tell you. Kati kankugambe mwami. Be happy that the hot noodles and hot pepper. Kirungi nti noodles ne kaamulali oyo ayokya takoze kyamaanyi nnyo. I want you not to allow your mother to come. Nze nakulabula ne nkugamba toganya nnyoko kujja wano kati munnaye kigumi. So whatever you see, you take it. Kati munnaye kyonna ky'ofuna beera nakyo ekyo kye kikazikazi twawula omukazi ku kikazikazi gw'oliwa. Look at me like that. Oh. Ate nze tontunuulira bw'otyo. Stop looking me like that. Ndekera okuntunuulira bw'otyo naawe shya. See, let me tell you. Mukwano olabayo. Since you have decided to side with your mother in this house, Bw'obanga osazeewo okutuula n'ennyoko. do you send her back to the village where she... Lwaki tomusindika mazima ddala naddayo mu kyalo gy'agwana tagwana kuba mu kibuga ffe bannakibuga asitulaga n'amwekiika tolina gy'olaga ssebo omala giyitamu ssebo agani kano naddamu n'amwekiika bankayoole banaye oyinza okakwata n'okakuba eri ku kisenge yakatunuulira gani banaye akakazi kano bakajjeka futa ngenda eri kirabe ne alale dali kino kyonkoze amazima ddala n'osindika kabadde kasaana kwato kawuzumya eri ku kisenge ekikopo kya giraasi ya buli nnyanja naye si birungi temulwana mu abantu bakulu aye kyamu Come back here and see. ogenda kukomawo nsange Stupid man. omusiru oyo mumbatuutu kati ekyo kyekikazi munaasonyiwa kano kajja naye kalumamuko ekikazi kyekyogera era nga kisiibya ku mumu ekigambo ekigamba abasajja basiru musajja wange musiru gundi musiru ekyo kikazikazi sikiddamu kunkubira bwereere muwerako. Were you involved in an accident or what? Owaayi kikingojo kimye eki wano najja kuli namusazeeko bubi Brenda's house. ngenze wa Brenda And I was told ne baŋŋamba that she's not around. nti taliiwo. Have you seen her? Omulabyeko abuuza ekisiwe. Owaayi Why do you ask? lwaki ombuuza? I want my woman back. Mwetaaga njagala mukazi wange anzirire. Thanks. Wali ogenzeeko n'obanja ekisiwewo mu maka gy'ali kikino kiraba edduka gwe mukulu. You want my woman? Gwe wabula tojoga oweweeta mpisi kundi oyagala mukazi wange mbusimanyi akuddire. Brenda, Ntegeeza Brenda my woman. ate nga mukazi wange okategedde. We only had a little misunderstanding. Just twalinamu obutakkaanya butono Changed person now. so kati nakyuka I want to right all my wrongs. njagala kumwenenyeza mwetondere. Kabulaza tema fuluma oli mukazi wange kati biveeko. Larry Practically gwe me. gwe nojja gyendi Brenda. musimanyi Brenda. Yeah. Gwe Brenda wamundekera lunye nakwebuuzisa noga tomwagala kati nze amuyina I picked her up. ate namujja wansi mu nnaku ne mulaga omukwano gwe gw'otasobola mulaga. Made her feel like a real woman. Butuufu nenziramu okumukiisa okuwulira ng'omukazi kati ali wange. Ne kati gw'ovudde gy'ovudde wamuyisa nga kyonziira kati oze wano omusebya omubanja. Ojoga baba nkuwe mukazi wange. Don't even let me descend on you. Undi tonzigyako waya. You're pissing me off. Nja kuyoola n'ebyo ebinyamanyama. Sinyiiga tananyiiga nno. Genda munyiiza. Gwe nkuwa mukazi wange. Kati omukazi laba ate bw'ajja. Baby, tobigendayo. Yogera naye olowooza ogenda kwogera. Olowooza okola ki? Listen to me. Uliza Brenda.
I'm sorry. Nsonyiwa munange. Baba lekera wo sise ebimwa byonna oba fuluma. Guni fuluma ennyumba yange. Brenda yogerako nange. Brenda nagenda mu kisenge. Enjovu bbiri ezirwanira. Gwe kabulaza. Lali ompulira bano baali bamukwano nfanfe. Just leave. Wabula tema oba apimyemu ng'oli kiro nnyingi sitegedde naye amuggulidde afulume. Yetaawo omanyi oyinza okwagala okuyoola omuntu naye ng'oli wuwe. This is not the last you hear from me. Gundi gwe nkomawo leero si gwe gusembe. Yetaawo tujja byogerako olulala. Nonsense. Kitalina amakulu kino ye n'olugi luno oluteggala. Wama bebi kyekiddako okudda ewaka ye waka ono alina waakonkona siteera azeewaani ewa Brenda. Hello. Hi. Who are you? Gwani oba? Mine. Andofaayo. Is Brenda in? Brenda mwali? No, Nedda. not in. Taliimu afulumyemu. Kiki? Does Brenda has a fiance? Agenze wa fiance we alina fiance. Yeah. She's getting married soon. Era nga mubangudde abagenda muwasa. Okay. Good. Okay, kyo kirungi. Ono nno mukwano gw'enfaafa abadde tamanyi. Did a man come here looking for? Waliwo omusajja yenna azze n'amunoonya oba? Yes. Waali. The young man here earlier. Waliwo omusajja abaddeko wano. Okay, problem. Waliwo obuzibu bwonna. How does he look like? Afaanana atya oba? Well, He's tall. Adde muwanvu. He's fair in complexion. Kwegamba si gw'onyooma munene. His face. Bw'ato mulungi bw'ato mweru. Ask. Lwaki obuuzizza? It's okay. Kiri okay. Ne kati bannaayo oba lugambo luba kusiiwa busiiyi. So, Toba na conscious. Oli olukubuuza ng'omuddamu buzzi answer. crazy people coming to look for Brenda. Bana lwaki Brenda bamunoonya bulala? The young man and now this one. Kati asose Even musajja. bother telling me. Ate kati ono tebangamba namannya gy'obeera gasooka okubuuza. Asooka lugambo nga tannaba kumanya baani abamubuuza. Firimu ya ntiisa ekuze nno. Kati oli akitegedde ono omukulu alina gy'abadde. Kyekiddako. Sajja mukulu aliyo n'abirowooza. Naye ng'ekituufu Brenda kati ya moving on. Awo baba bakusinze. Eyakusinze aba akusinze mukazi we yajja. Ono yaliwo kyekikazikazi naye era kyekiriwo kasita n'ekisajja kisajja. Kati saawa ya kooti y'omukyala. Eno teba kooti ya government, kooti ya mukyala. Namugamba munaye sibadde obeezi. Nagamba waiseke wa Brenda. Nedda. Sinaba Brenda tetukwatagana. Yadde. Naye ate gwabigamba alina obukakafu. Why are you doing this? Ne mazima ddala lali lwaki onkola kino? Lwaki onkola kino lali? Why Mbuuza lwaki? are you doing this to me? Lwaki obikola? Lwaki obinkola? Lwaki onnumya? Everything. Ku byonna bye nkoledde. I gave up everything. Mbutuufu nkuwadde buli kimu. Nkuwadde buli kimu lali. I rejected a lot of suitors. Bingi era n'abasajja bangi abadde bankwana nembeesonyiwa kululwo kulwa laavu Do yo. you keep breaking my Ne heart? mbutuufu buli lukya oyongera omenya omutima gwange. Lwaki oddira ekisi? Tebajjukira nti naye yabba mubbe. Sirika tonnimba lekera awo. Just shut. Bambi nyamba osirise ku bimwa byo. Tonnyonnyola. If you think you can use me and dump me, Muliwo oba olowooza ogenda kungalaba njonsuula ondekewo tekijja soboka. you are joking. Osaaga gundi eno laavu togivaamu. I go down, you are going down. Wonsiraanya nkusiraanya nkubulidde amazima. Nenda bebi labayo mukwano. Labayo ddiya. Sebo omukulu. I'm sorry that I make you. Yeetonze maama nze eno firimu enaggwa. Mbadde manyi wano walina omugobera. Mwana eno firimu egenda kugwerwa. Kinuma. Omuyaaya ali mu kwetonda. Wawaaya ali mu kwetonda. Kati yeetondera ki? Not mean well for you.
Why would I even let you in my life in the first place? Kambijje mu feeling mbutufu yamubuuza newe mbanga naye sikwagala lwaki nakukkiriza okujja mu bulamu bwange. I promise. Bambi nkusuubiza. Henceforth, Okuva kati Brenda is out of my life. nze ne Brenda tukitadde ddala kati mujjidde ddala mu bulamu bwange okakasa. Is that a promise? Mbutufu ekyo kisuubizo oba osaagamu? Nkusuubiza okakasa baby nnyo Brenda kati ayayaya anti obukoweko obwo oyinza obusangula obubi n'obusanguliramu. Baby bannange You're sure then? then obanga olikakasa ku kyoyogedde If you're like a woman. jangu osinkane mukazi we ebyaddala. Kituufu kyakoze kirungi mu mbeera ng'eyo omusajja yeetonda kyo kyekyamazima. Omusajja bw'akola ensobi newankubadde nga yaliisa omukazi newankubadde nga yalabirira omukazi newankubadde nga yakola biki yeetonda oyo ye musajja. Naye ekisajja newe kikola ensobi tekyetonda. Owuwo muki musajja oba kisajjasajja? Alo firimu gye tulaba giyita omukazi n'ekikazikazi. Mu ngeri y'emu omusajja n'ekisajjasajja. Gw'oli ki? Owuwo ali ki? Ne lwaki tetusinkana mu paati eddako? Kati sinkane mu kitundu ekyokutaano. Ekyokuna kyo tukikubye oluku mu mutwe. Kano nabagambye kawanvu muno nesigenda bagamba kati ka butundu bumeka. Naye ng'ekyokuna tukikubye oluku mu mutwe. Buterevu kasinkane mu kitundu ekyokutaano. Oliwo munange VJ Joshke ku screen yo ba family besties ab'enjawulo. Mwana twataabo abasalawo okulabika nga ensonga za VJ Joshke tebakoma kubeera nga just basubscribinga kulikinga kusharinga buli lukadde. Wabula ate ne basawo ne bagamba nti no mukwano gwa VJ Joshke mukwano gwange. Bestie wa VJ Joshke nange bestie wange. Basalawo okutandikawo enkola nga muno mu kabi. Era tugirwaninga eyo okusanyuka mu masanyu nti omuntu waweza birthday yetumuwa ebirabo. Ebirabo biyita ku mobile money. Ne pattern tuzikola eyo ewaffe mu Google Meet. Kati munnange bw'oba oyagala services bweziti still number ye 0758833334 mperezaako message ku WhatsApp nofunirawo link oba nonkubirako direct okumbuuza ebisingako awo ku imo ku WhatsApp ne ku direct enamba eyeyitamu. It's me boy VJ Joshke, a VJ of more value.